nga bw'aba yagadde ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala amaze okumwambula ekitiibwa akimugjeeko. Kategorize ebbiri Allah gwawadde ne gwajjeeko bombiriri bali ku pepa. Allah gwawadde ali ku pepa, Allah gwajjeeko ali ku pepa. Kategorize zombiriri. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba fa amma al-insan idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Whomsoever the Almighty has granted from his pleasures, actually from his sustenance, Allah ganto gwemba nkwatidde mu byange nemuwa nemuteeka ku izza kitiibwa nemuwa in terms of wealth. Nenjagala ojjukire ekigambo Allah kyakulembeza agambye nti bitalahu gwembangezesezza nemuwa. Omanyiye bw'abivuunula agamba nti fayaqulu rabbi akraman, Allah mpadde levo. Wa amma idha mabtalahu faqaddara alayhi rizqahu. I want you to underline the word Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kyagambye nti gwembangezesezza. Kitegeeza nti Allah gwawadde n'amuwa. Owekitiibwa Allah kumiddeko amaaso alabe neeyisaayo mu kaseera nga Allah akuwadde. Eri abo Allah bajjeeko ababadde balina musajja abadde mugagga alina n'omusajja yanguzaako a plot of land n'ennyumba, ate ku nnyumba zennyini we yajja kwennyini kwapangisa. Ebyo bigezo Allah byagesa nabyo abantu. Obadde landlord n'akuggyako ekyo n'akuwa kino. Allah atunulidde neeyisaayo mu kiseera nga tolina, mu kiseera nga obulamu bukyakuleega enkaka, Allah akutunulidde alabe neeyisaayo. Abo Allah baweereza emitawaana egitali gimu, ofiiriddwa omwana, omukyala akugenzeeko n'ebirala n'ebirala. Yamsaskum karuhu faqad massakahu karuhu mithlu. Allah yagan to watilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas. Dark days and bright days we rotate them around human beings. Ennaku ezikalubiriza n'ennaku ennyangu ow'ekitiibwa Allah azeetoolooza wakati mu bantu. Obulamu obwo bw'olaba busoomooza, agwiriddwako omuswiba, yayingidde ekibuga ng'ali okke, agenze okuddeeka ng'okugulu okumu takulina. Bigezo Allah byaweereza abantu. Ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byotasobola kubuuka. Abamaga nti singa kale saagenze yamsaskum karuhun faqad massal qawma karuhun mithlu wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Bw'atyo Allah bw'alambika. Mu ndala yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti kyabayagaliza omuntu omutuukako tewali asobola kizzaayo. Wa in yuridka bi khairin fala radda al-fadli. When he intends evil to happen to you, or when he intends goodness to happen to you, then there is no repayal of his bounties. And he says, يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. He strikes it whomsoever he wishes amongst his servants. Allah agezesa nabyo abo baba yagadde namukwata waluma. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala abamu kuba Allah tabarak wa ta'ala nabagamba omulundi ogwayita Allah yabategekera high rankings in paradise, yabategekera levels anjawulo mu jjana. Naye agenda okumagamaga ng'ejjana gye yateekerateekera Usama okugendamu, ate emirimu Usama gy'akola tegimuganya kutuukayo eyo. Allah akola atyo. Mbaka yagamba nti Allah takoma kumugezesa n'ebyo byatamwa. Allah agenda omuggyako engalo ng'amaze okutuuka wamwetaaga. Ekigezo ekyo ekijja school fees yatalina ate yalwazizza. Abadde akyatoba na bino Allah n'aleeta ebirala. Ebigezo ebyo Allah byagenda kusubjectingako ebyo ebimu kuba the intention behind that the Almighty to elevate you in high rankings in paradise. Allah kuteeke ku level eyo. Naye omutawaana goffe ogumanyi Allah gwagesezza n'obwavu buli kaseera abayomba. Allah gwaleetedde emiswiba emirala buli kiseera abayemulugunya. Lwaki? Fe abantu Allah yatukola nga twagala birungi wano ku nsi. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Nay, but no, you prefer the worldly wealth, wealth material. These materialistic items is what we prefer. And Allah says, wal akhiratu khairun wa abka. Yet the hereafter is more enduring and better for you. Fe Allah kyatutegekedde oluvannyuma lwa wano kyekisinga okusinga kino abantu kye batunuulidde. But unfortunately that cannot be able to convince us as human beings would wish to have a better life here and the hereafter. My respected sisters and brothers, baganda bange, akawungezi ka leero tugenda kutunirako ensonga nzibuzibu era eso omutawaana munene mu community eno gye tulimu nga si ndala ya sihir eddogo. Tugenda kulabako ku bubonero ojja kusanga mu kitabo
sha Sheikh Wahid Abdussalam Bali ng'alambika obubonero kwolabira omuntu akoseddwa shayatin oba masi. Enkola zino ez'amajinni ezisindisa abantu mu malogo, abakyala ba victims b'amaanyi ku nsonga eno eyogerwako, songa n'abaami ekitene nnyo basindika kugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ensonga ennene etera kuba ya byanfuna. Kizibu nnyo naddala generation eno nga bwefaanana okusanga omwami ng'agenze mu bifo ebyo ebirimu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, ng'era ekimututawo specifically tinjagala kuloga mukyalo nanjagale, tekitera kusangika. Era bw'okiraba weewuunya, tekitera newankubadde kisoboka okubaawo. Naye abakyala, it's so rampant, abakyala bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mainly for 3 distinct reasons. Ensonga ziri 3, naye ng'emu ku ezo etera okukulembera ennyo y'abaami temunnabalabako. Kyova olaba mu bakyala omusajja bwe yali awandika ekitabo Nisaa Ahlun Nar, abakyala b'omu muliro, ng'annyonnyola hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gye yagamba nti inni uritukunna aktharu ahlun nar, Allah abandaga abakyala mmwe musinga obungi mu muliro. Ensonga gye yaleeta yali ekulembera mu kitabo ekyo kye yawandiika, abakyala bano ab'omu muliro, bano abakyala lwaki bayingira omuliro gwa Allah, yakulembeza ensonga egamba nti kathratu ishrakihinna billah, obuyitirivu bwabwe mu kugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nsonga yagikulembezanga nsonga yasimba, eyo ensonga ebasindikiriza okugenda ezimu kuzo, ensonga ekulembera y'abaami, major subject of debate, baami. Teri nsonga nnene ekulembera kusinga kweyo, ey'okubiri y'abaana baabwe. Ennaku zino ensonga ey'okusatu eyeegaseeko ya byanfuna, nayo nnene nsonga ya buvunaanyizibwa gye bali, ekisinza okusindikiriza abangi kuba okugatta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangi bagenzeeyo ne babendako mu masabo n'ebibifaanagana, naye kaleke tulabeko okubonero kwolabira nti omuntu yaliba aliko shayatin oba masi. Ensonga eno ngireese for people to try and understand, ogezaako oku appreciating approach y'Obusiraamu ku nsonga zino. During the COVID-19, I was invited at the American Embassy to give the Islamic approach to the pandemic. Okuwa Obusiraamu butunuulira butya ensonga ya pandemic, the COVID-19. The same way Obusiraamu gye butunuulira mu pandemic, buyina ne approach ku nsonga eno ya shayatin, zijjanjabwa zitya, eyatukulembera mu nsonga zino Sheikhul Islam Taqiyuddin, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yalambika abantu ababeera bakoseddwa ensonga eno bejjanjaba batya. Olwali tugenda kulaba ku bubonero kwolabira omuntu alina shayatin oba masi, n'engeri gye yejjanjabamu singa aba akwatiddwa embeera efaanana bwetyo. Naye teweerabira ebigambo bya Mufti Ibn Baz, yaga nti singa omuntu aba akoseddwa embeera ya shayatin ateekeddwa okubeera bainal kaulain, wakati w'ebigambo bimeka? Ebigambo bibiri. Ekigambo ekisooka asobola okuwona biidhinillah olw'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mesigenda egenda eri abantu abalina endwadde eno nga Allah yagikugezesa ng'ekigezo. Omukyala yajja mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga nti ya Rasulallah, nina ekizibu ky'ensimbu, nsabirako eri Allah subhanahu wa ta'ala anyambe ndekerawo okugwa ensimbu. Abalwadde abalina obulwadde buno bubaawo ng'omwezi gubonese, ebiseera ebisinga butera okubeera ku muntu buli mwezi. Omukyala najja mu maaso g'omubaka n'amuga nti ya Rasulallah, nsabirako eri Allah obulwadde buno bunveeko. Omubaka kyava amugamba nti singa onaaba ogumiikiriza, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwaamu ejjana. Eri abatudde wano ng'olina embeera eyo, olina mwannyuka alina embeera eyo, Allah yakugerera n'owasa omukyala ng'alina embeera eyo, mugamba agumiikirize. Allah subhanahu wa ta'ala asobola gifuula emmanduso nga wagenda okuyita okumuweerejja naye, agumiikirize. Ate era nga Mufti Ibn Baz bwagambye nti osobola okuwona biidhinillah kulw'okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayogera ekigambo ekyokubiri kyekitera okweraliikiriza ennyo abantu abalina embeera eno, era Allah subhanahu wa ta'ala asobola oddifuula ekkubo mwayinza okuyita okujjulula omuntu omunaaba nga asinkana Allah subhanahu wa ta'ala olw'embeera eno. Njagala okwewaza abantu okwetaba mu mbeera y'okwetaba mu shayatin n'okuzeesembereza. Ojja bisanga mu sura Jinn nga Allah subhanahu wa ta'ala abinnyonnyola ababeera bantu mu bantu yauduna, abakoowoola ebitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo eby'amajini ne shayatin, fazaaduhum rahaqa, ne bibafuukira ettaabu ennene mu kubula n'okuva ku mustawa
abantu babyetabyemu Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba nti wayata'allamuna ma yadhurruhum abantu beewuunyisa bino bye beeyigiriza bikosa okukosa okuli at different levels degrees and magnitude biri ku levels za njawulo okumanyanga eddogo B omuntu tagwanidde kulyesembereza olaba ne Musa alayhi salatu wassalam ye kennyini Allah yali atunyumiza abasajja baamukolera eddogo Allah yagamba nti waja'um bisihirin adhim abasajja baakolera munnaabwe eddogo nga ka Allah yashfi shay'in bi'adhim natuuka okutenda ekintu nti kinene nga Allah subhanahu wa ta'ala yatenda ensonga nti nsonga nnene gwe Allah ayogerwako omumanyi n'obuzito bwe naye natuuka oga nti abasajja baakolera Musa eddogo kubanga Allah bwe yali atunyumiza yagamba nti fa awjasa fi nafsi khifatan Musa twalaba Musa ng'akankana bw'ati kubanga abasajja baakola ekinene Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali anyumya yagamba nti omusajja yadduka n'agenda fahashara fanada n'akuŋŋaanya abalogobe n'abagamba atya faqaala ana rabbukum al-a'la nze kabejja mu kitundu oyo yali Falaawo naye bw'amala obbakuŋŋaanya ne batandika okupanga eddogo lyabwe okulikola nga balikola ku Musa alayhi salatu wassalam kati Allah tukogamba nti twalaba Musa ng'akubaganye ng'atidde bino byawulira Allah nyumya naga nti Musa kikyoyina mu ngalo zekyo yayinamu muggo Allah subhanahu wa ta'ala tukomuga nti gusuule wansi bwe yagusuula wansi ne guvaamu omusota omunene bano abasajja be baali bakoze byali binene naye omanyi bwe bagamba aga nti tetulabanga balogo balinga Musa abantu baloge naye Musa mulogo tasangika naye nga be bakulembera okukola kino kati njagazaako ekigambo kyenjagala okujjirayo nti eddogo toliyita eri omuzannyo kigambo kinene era abantu bakoseddwa ne batuukibwako ebinene nga biyita mu mbeera efaanana bweti tugenda kubirabako nga abanene mu bunene abakabejja mu busiraamu buno bwe walowoozizaako nti banene baali badde tebalumbibwa mbeera eno nga ba victims of the circumstance kati bwetakiyita ekyokuzannya nabwe kityo okwetangira n'okweziizaako ekitabo Dr. Said ibn Ali ibn Wahf kye yawandiika kye bayita olukomera lw'omusiraamu awo bakiyita ekigo ky'omusiraamu omuntu yali badde ebiri omwo byebimu ku ebyo bisookerwako ebitandikirwako omuntu byaba akozesa okweteekako olukomera n'okwegaadinga bye tugamba abantu nti keera ku makya osome Ayatul Kursiyu birina amakulu mangi tugenda birabako wano mu kujjanjaba ng'Omubaka sallallahu alayhi wasallam agamba nti tadaawaw abantu bejjanjabe fa inna Allah mazima Allah subhanahu wa ta'ala ma anzala min da'i illa wa anzala ma'ahu dawa Allah teyassa bulwadde okujjako nga buli kika kya bulwadde kye yassa yakisanga kirina eddagala lyabwo naye n'agamba nti wala tatadaawaw bil harami temwejjanjaba mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gyagaana naye kale katulabeko kubonero kwolabira nti omuntu yali baaliko shayatin oba massi akabonero akasooka ye muntu okuba ayinza okuba atudde awo watudde n'awulira ekifuba nga kizitowa ekifuba nga kikola ki kizitowa awulira ekifuba kimumenya kizitowa kabonero mu bubonero obulaga n'agendako mu sikaani ne bakebera bamugamba tetulina kye tulaba n'ebyo bifaanagana wabula awulira ekifuba kizitowa okukamala kabonero mubonero obulaga nti omuntu yaliba bino byenjogerako obubonero bwatuweebwa Wahid Sheikh Wahid Abdusalam Bali bwe yaleeta omuntu kwayinza okulabira nti yaliba ayina shayatin Wahid Abdusalam Bali omu kuba walimu abayina ilmu eyaddala eyatuwandikira ekitabo bakiyita mawsu'at la bakiyita al-kalimatu nafi'a fil akhta'i sha'i'a walimu mukukutivu nnyo wanjawulo musajja mu Misiri naye wanjawulo mu ilmu ekitabo kyeyawandiika ebigambo ebyamakulu mu nsobi enjatikirivu muyitirivu nnyo mu ilmu so yatuwandikira obubonero buno kwolabira nti omuntu yaliba ayina shayatin oba massi obubonero kwolabira nti omuntu yaliba aliko amajini oba yalumbibwa dda eddogo nga tamanyi mu bulala obubonero kwoyinza okulabira wabula obubonero buno bwengendo bbawa si bwebwe bakiyita batya obwensalira bwoga nti kasitookalabako nti ono yaggwayo dda waliwo abantu ng'alina omutwe ogumuluma nga tasalako kabonero kakubiri omutwe nga tegusalako bagukebedde bamugambye nywa amazzi aganywedde naye buli kiseera omutwe guba gukola ki gubeera gumuluma kabonero mubonero obulaga nti omuntu yaliba ayina shayatin so the person should take responsibility atandike okwejjanjaba mu ngeri shariya gyekkiriza akabonero akalala be bantu abo bameketa amannyo mu budde bw'ekiro kabonero mubonero obulaga nti omuntu yaliba ayina shayatin oba massi mubonero obulala kwoyinza okulabira be bantu abaloota ebintu ndoosa emisota gingoba ndoosa empologoma zingoba ebimu ku byo birooto mu birooto ebibi
naye ebimu ku byo bubonero obukakasa nti omuntu yaliba alina shayatin oba masi. Akabonero akalala ye muntu okuba nti abeera n'ekikeeto ekitasalako. Ekikeeto mu luzungu ndoza gye bayita heartburn, etasalako buli kaseera abeera n'ekikeeto. Wabula akabonero ako keeyolekera ne ku bantu abalina obulwadde bwa alusazi. Bw'otalaba muntu ng'alina ekikeeto aga nti amajini galabika gansalako dda, zisobola okuba nga ate alusazi. Wabula ng'akabonero ke kamu keeyolekera ne ku bantu abalina shayatin. Mwana wattu ng'omuntu bw'abanga alina ekikeeto ekyo kitasalako, kabonero mubonero bulaga nti yaliba aliko shayatin oba masi. Akabonero akalala kuwolabira omuntu ono alina shayatin oba masi kwe kuba nti mwana wattu omuntu yeerabiralabira ekisusse. Omuntu okuba ng'ali so forgetful. Kabonero mubonero obulaga nti omuntu yaliba alina shayatin oba masi. Mubonero obulala ye muntu okuba nti abadde atudde awo n'awulira omuntu amuyita n'omulira ng'ayita nga tiwangi naye okumagamaga nga tewali akola ki, tewali amuyita. Kabonero mubonero obulaga nti yaliba omuntu ono alina shayatin oba masi. Mubonero obulala ye muntu okuba nga ayayuuyayayuuya obutasalako. Ntegeerekeka omuntu okwayuuyayuuya obutasalako. Yagamba Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti al-atashu min Allah, okwasimula omuntu okuba nti akuba omwasi min Allah kiva eri ani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuhibbuhu Allah, era wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akikola atya? Akyagala. Naye okwayuuya yagamba nti ate mwana wattu okuva eri ani? Shaitani. Nagamba nti man istatwa'a minkum, abasobodde omu ku mmwe okuba nti yeeziizaako okuba nti ayayuuya kale akikole. Bw'oba olemereddwa okukikola kireke kiyite. Nagamba nti bw'obanga kituusewo n'oyayuuya kwata ku mumwa. Naye gw'omanyi okwayuuya kwe twayuuyamu abantu geeti bazireka ne zisigala nga nzigule. Kyokka nga yemu ku avenue shayatin gye zikozesa okuyingira omuntu oba amajini ge zikozesa okuba nti mwana wattu gayingira omuntu. So omuntu okwayuuya nga tasalako, naye ate akabonero ako ke kamu keeyolekera ku bantu abalina otulo. So bw'otalaba musajja nga ayayuuya gali kwono n'ow'emmindi asena. Kisoboka okuba nga omusajja otulo twe tumuluma. So nga akabonero ke kamu keeyolekera ku bantu ng'enjala ebakola etya? Ebaluma. So omusajja bw'olaba ayayuuya esobola okuba nga enjala emuleega enkaka, oba okuba nti mwana wattu yaliba nga ayina kabonero mubonero obulaga nti yaliba ayina shayatin oba masi. Kati obubonero buno waliwo obulina advanced levels nga butandise okulaga signs ez'enjawulo oba endala ezeyawulidde. Mubonero obulala ye mwami okuba ng'alina omukyala mu nsonga z'obufumbo naye nga tasobola kuwangaalayo dakiika, oba ng'asobola kuwangaalayo dakiika au aqil min dhalik, oba ekikka wansi w'eddakiika nga teyeesobola. Bino byenjogerako mazima oyinza okuba nga kisoboka kiti ekyo. Waliwo omwami agenda nga bw'agendewa omukyala namba gundi ng'abeerokke, nga bw'agendewa namba gundi nga tebisobokerako ddala. Akanyaga banezibanga kituuse abaana naawe walabye nabazadde sayidi eri. Nze simanyi kindiko nga shayatin omuntu asobola okulogwa okutuuka ku leve eyo. Akabonero akalala ye mwami okuba nti basinkanye n'omukyala naye nga omukyala tawulira mwami. Kabonero mubonero obulaga nti omuntu yaliba aliko shayatin. Akabonero akalala ye mwami okusinkana n'omukyala bombiriri nga tewaliwo awulira munne. Nze nno ffe tuli bawalimu tetujja bikubawo nga bakoje babikubawo, tetujja bikubawo bwe tutyo. Kaakati nja kugezaako bisabika ye mwami okubeera n'omukyala bombiriri bano abafumbo nga tewaliwo asobola kuwulira munne naye nga bali mu nsonga zaabwe ez'obufumbo. Tewaliwo n'omu ku bombiriri bano afiiringa munne. Kabonero mu bubonero obulaga nti omuntu yaliba aliko shayatin oba masi, oba omu ku babiri okubanga tawulira munne. Oyinza okuba n'omukyala muli mu nsonga zammwe ez'obufumbo naye nga talina na kimu bwe kiti ekimu kyayinza okuwulira nti ono ye mwami gwendi naye tasobola. Mu bubonero obulala ye mukyala okwebaka ate n'awulira nga waliwo omuntu amukozesa atali bba from nowhere gaba nempulira ekintu kinkozeseza ddala ng'omwami yennyini. Kabonero mu bubonero obulaga nti omuntu oyo yaliba aliko shayatin oba masi. Mu bubonero obulala ye mukyala okuteekebwako ekivundu oba omuntu okuteekebwako ekivundu. Omuntu asobola okuwunya nga akawuuta seeka.
omukyala omwana ow'obuwala oba omukyala asobola okuwunya ng'empuuta ng'abasigadde bonna tebasobola kuwulira kivundu ekyo okuleka omwami we yekka. Omwana asobola okuteekebwako ekivundu ng'awunyanga suwegi nga yeyekka. Omwami bwatuuka mu nnyumba gaba nempulira suwegi awunya tufe ekivundu. Omwana nakosa deodorants najeyo perfume eza buli kika nazeekuba ffe abamulira nti bannaye ng'otussa obuwoowo naye ng'omwami we talina kirala kyawulira okuleka okuba ng'awulira suwegi ewedde emirimu yewunya. Ekivundu ekyo nga kimuteekeddwako obuteekebwa shayatin oba masi ng'alogeddwa bulogwa, kabonero mu bubonero obulaga nti omuntu oyo yaliba aliko eddogo. Mu bubonero obulala ye muntu okuteekebwako ekikulukuto, kabonero mu bubonero obulaga nti omuntu oyo yaliba aliko masi oba shayatin. Teweerabira nti waliwo abantu abalina obulwadde buno nga bwa fistula. So omuntu asobola okuba n'obulwadde obwo nga bulwadde bwe nga bwe buli nti bwa fistula, ate era busoboka okuba nga bubonero mubonero obulaga nti omuntu yaliba alina shayatin. Ng'embeera ye si bwetyo bwebadde from nowhere nejja. Ye mukyalo okulemera mu nsonga nga tazivaamu nga za lugenderezo, kyentegeeza ekikulukuto ekyo nga kyamuteekebwako nga mbeera ya shayatin oba masi. Obubonero buno bw'owulira obumu ku bwo buli medical proved mu mbeera eri ey'ekisawo, nga buyina embeera ng'omuntu alina gijjanjabira mu mbeera y'ekisawo, ne wabaawo embeera ng'omuntu ateekeddwa okwejjanjaba ng'akozesa Qur'ani, kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Obubonero buno kati obuno kino kya fistula kiraga wala nno kistretchinga wala. Omukyalo ono ayingidde mu nsonga tazivaamu azibaddemu, ate takutulwako swala kubanga bwaziyingiramu nga tazivaamu hukumu y'obusiraamu eyawukana ku ekyo. Hukumu y'ono emukwata ye y'omukyala avuddemu olubuto olw'omwana abadde tannaba kutonda. Sheikh Wahid Abdussalam Bali yakireta mu al-kalimatu nafi'a fil akhta'i sha'i'a yenga alaga ogwo misayo ekiko ekyo baguyita dammul fasad. Yewe yaguyita ogw'omukyala avuddemu olubuto ng'omwana abadde tannaba kutonda. Omusaayi ogwo n'agamba omukyala tegumukutulawo ku ibaada, asigaza ibaada ng'azikola, yaguyita dammul fasad. Kati omukyala ono w'ekikulukuto ekitagenda kukoma leero oba nkya, obusiraamu bumulamula butya? Ebyo tujja biraba nga tuzeemu mu fiqhi. Obusiraamu bulina bwe kitunuulira, asaala atya esswala ze, ye abala nnaku ki? Kubanga yina ennaku z'abadde agenda mu nsonga. Abakyala bayingira mu nsonga mu ngeri ssatu oba emirundi mu mbeera ssatu. Waliwo abayingira ng'omwezi gutandika, waliwo abayingira ng'omwezi guggwako, waliwo abayingira mu makkati gaagwo. Kakati tumubuuza omukyala ono bwe wali ng'okyali mulamu wali oyingira ddi mu nsonga? Nti nali nnyingiramu ng'omwezi gutandika. Kibuuzo namba 2, wali omalamu ebbanga lyenkana ki? Kubanga omusayi gwa haidhu guno gwawukanira ddala ku misayi giri emirala, gwawukana n'ogwa nifaasi ogubeerawo bisababilu bilaada ng'omukyala amaze okuzaala omwana, gyawukana emisayi egyo. Kyekintu siza ku nsonga eyo omukyala ayina embeera eyo akola atya? Kubanga shariya ekitunuulira tagenda kubeera nti bannaye nafuna embeera eno sigenda kusaala obulamu bwange bwonna. Shariya ekitunuulira nga tumubuuza wamalanga mu bbanga ki? Waliwo abakyala bamalamu ennaku 4, waliwo abamalamu wiiki, waliwo abamalamu ennaku 5. Bamugamba abale ennaku ezo ziyamalangamu, bwe ziggwako agende anaabe, agende maaso n'esswala, kubanga eno mbeera eyamuteekebwako ng'agenda kubeera nayo. Allah bw'anaaba ayagadde ajja kumusaasira awone, bw'anaaba Allah subhanahu wa ta'ala tayagadde ateekeddwa okugumiikiriza paka ow'ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaasiima. Wabula they should have hope. They should have hope in the mercy of Allah Rabbul Izza. Bateekeddwa okubanga balina essuubi. Tewali kigambo kya bbeeyi. Ffe abasiraamu tuwangaala bayina al-khawfu war-rajaa. Otya naye obeera n'essuubi. Kigambo kya bulabe omuntu yenna okutukawo n'essuubi. Abantu bano Allah baagezesezza n'obulwadde ekika kino. Message yange gye muli, never lose hope in the mercy of Allah. Tokutukawo na kusuubira eri okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tokutukawo na mbeera eyo. Lwaki nkireeta? Allah subhanahu wa ta'ala yaweereza nabbi we Ayub, Prophet Job. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamuweereza obulwadde nga obulwadde obwo si bulala ndwadde yakubanga ali ku ndiryawo. Allah bw'anyuminaga nti wa Ayuba, mbanyumiza nabbi wange Ayub idh nada rabbahu, mukaseera we yakoowolera Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali ku ndiryawo, n'amugamba nti anni massaniya ddurru, mukama wange Allah kino kyendiko kyokya, I'm going through severe pains my Lord. Bino byenjogerako oyinza obutabitegeera nga tolina mulwadde akoseddwa shayatini. Baganda bange abatudde wano abaana abo be basinga okukitegeera.
omukyalo yajja n'agamba omubaka nti ya rasulallah kinsuseeko ngwe ensimbu nsabirako eri Allah zigwewo namuga nti bwona agumikiriza Allah ajja kuwaamu ejjana omukyala yadda namuga nti ya rasulallah kale nsabirako eri Allah nga bwe mba ngudde ensimbu engoye zange tezeebikkula namuga ekyo kijja kisaba Allah era bwe yagwanga waaba agudde ng'engoye ze tezeebikkula ez'omukyalo oyo naye omubaka yamugamba ki kubanga omubaka yalina kapasite nti Allah omukyalo ono taddamu n'agwa ensimbu era Allah n'akituukiriza nekitaddamu kubaawo completely and also nekitaddamu kubaawo naye yamugamba nti gumiikiriza message eri abantu abakoseddwa n'embeera eyo be patient do not lose hope in the mercy of Allah fenna buli omu Allah ayinawo yamutegekera omuweera ejjana waliwo abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda gibawa in that avenue lwakuba unfortunately nga bwe nagambye nga ntandika abantu balabanga biri wala nnyo alaba nga ateekeddwa okwenjoyinga wano yes it's okay it's absolutely very fine to be okay kiri very interesting kyova olaba tugamba nnyo abantu Allah akuwadde obulamu buli mu order buli okay toyinaako waluma gwe Allah tannagesa na bino gwe tomanyi kyekitegeeza omuntu okuva mu bbanga n'ajjako engoye n'aziteeka wali mubuze abaami abo balina abakyala nga Allah yamugesa ne shayatini n'ava mu bbanga neyeekyanga n'ava mu mbeera n'atandika okwata ebintu bye byennyini by'alina n'ayuzaayuza engoye ogenda omusanga ennyumba agenda gikumako omuliro buli kaseera aba kwipingirako a watchful eye. I was in Mombasa mirimu gyaffe gino egya charity nasalullahu lafu walafiya omukyala nga ye omulimu gwa kufuna abantu abo babeera bagudde eddalu ne oyingira mu kifo kiri n'olaba omwana w'omukyala alabika obulungi ali okay enfaanana physical appearance the person looks pretty nice but guess what the person has a problem of shayatin nasalullahu lafu walafiya kizibu kyamaanyi ogenda okulaba mu bbanga from nowhere nga jjeko engoye azitadde wali and that's what is happening. You need to pray for such guys because that's something that is not so easy. This concept of black magic is something that is very serious, my brothers and sisters. Kigambo kinene abantu kye bayitamu nga kirina obulumi bw'amaanyi nasalullahu alafwa walafiya eri abantu abagesezza n'embeera eyo tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala abayambeko naye ekigambo kyange gye muli mubeere bagumiikiriza eri abalina abantu abafaanana bwe batyo ng'omulina eka abawakusiba ku miguwa mutambudde mbawalimu ozunze owulira okomye Allah subhanahu wa ta'ala mbakakasa tayinza kuba mampeera yakugumiikiriza kudiiringa n'abantu abo bambi temubeegobaako muwangaale nabo bilma'rufi kuba nabo tebakyagala kibe obugumiikiriza obwo bw'okola n'owangaala naye olusaba mukyala ng'oyo miskini nga tebagamba nti alina embeera eyo n'omuleeteeka ne kitabuka abaami abasobodde bagumiikiriza n'owangaala naye noga nti jja mugumiikiriza n'owangaala naye nurun ala nur, it's light upon light. Muli banjawulo tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunule mu nsonga zammwe. Back to business. Abantu abakoseddwa n'embeera eyo tukole tutya? Yagamba sallallahu alayhi wa sallam mbaka wa Allah nti abantu bejjanjabe tadawaw mwejjanjabe fa inna Allah mazima Allah subhanahu wa ta'ala teyassa bulwadde okujjako nga buli bulwadde bwe yassa yabusiza eddagala lyabwo naye n'agamba mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nti wala tatadawawu bil harami temwejjanjaba mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gyaziyiza. Wano waliwo ekyokuyiga ky'amaanyi eri abo walimu abajjanjaba obulwadde buno bwa shayatini muti Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana omuwala yankubidde nanga nti seeka waliwo gwe bandagiridde naye bwe twatuuse naga nti fe tuli baseeka nno abaddala n'atandika n'akwata zaafarani n'amusuula mu mazzi n'amala omusuula mu mazzi naga ngenda kusoma Qur'ani paka amazzi ago bwe gafuuka amamyufu osuubira kinga zaafarani omusudde mu mazzi era gagenda kufuuka amamyufu ngenda kugisoma paka bwe ganaamyuka naga nti mwetoolole tandika okwetooloola amazzi ago ebyo bye biki ebyo abantu okwetooloola amazzi ageetu what is the essence of okwetooloola amazzi omuntu yenna atandika obujjanjabi n'atandika obulambikirako obukwakkulizo mathalan genda eddagala lino olinaabire mu stenseni abo bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kino mbaka kyagambye nti abantu tebejjanjaba mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gyagaana abantu bayambibweko mu kujjanjabwa. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti abange mu abakkiriza oba abasiraamu man istatwa'a minkum an yanfa'a akhaka bi shay'in falyanfa'ahu omuntu yenna asobola okugasa munne mu mbeera eno ey'okwejjanjaba n'ekintu kyonna kale amugase nakyo. Mbeera yakola ki? Yakwejjanjaba. N'atugaana sallallahu alayhi wa sallam okwejjanjaba mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gyaziyiza.
Qur'ani eno omuntu bw'aba agisoma waliwo essuula ng'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yazisongako nga zirina enkizo ku ssuula zinne waazo mu mbeera eno ey'okwejjanjaba. Mathalan yagamba sallallahu alaihi wasallam nti suratu Bakara la yastati'uhu al-batala, yagamba nti essuula gye bayita Bakara abalogo tebagisobola abantu bagisome. It has different portions that the person can recite, including Ayatul Kursiyu. Ne pate ya Ayatul Kursiyu omuntu bw'asoma kimu ku ebyo ebimutangira okuva eri shayatin oba masi. Katusoke tufune adhan insha Allah ta'ala. Then after the adhan bi'idhnil Mawla we can pick up from there and we shall be looking at the different ways of curbing this particular problem. Tugenda kuziza tutya obuzibu buno oba shayatin oba masi. Barakallahu fikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubadde tutunuulira engeri gye tugenda okwejjanjabamu eri abantu abakoseddwa n'embeera zino za shayatin oba masi. Amajinni oba eddogo kimu ku bintu ebitali byangu, kubanga okumanya nga lya tabbu n'abasajja bano abaloga okuleka nga Allah subhanahu wa ta'ala akusaasidde kiri kye twayogeddeko mu bubonero ne tugamba nti omwami asobola okubeera n'omukyala. Sheikhul Islam Ibn Taymiya rahimahullah rahmatan wasi'a yagamba nti kye bayita eddogo bye bintu abantu bye bakola nga birina obuufu obubi eri bannaabwe. Bye bintu abantu bye bakola nga birina obuufu atharu obuufu
obubi eri bannaabwe. Naye n'agamba nti mulimu eddogo nga litta. Omuntu n'afa nga sababu y'okufa kwe dogo. Ne wabaawo eddogo nga lirwaza okulwala. Byowulira Allah nyumya n'agamba nti wayata'allamuuna ma yadurruhum, bino bye beeyigiriza bikosa, okukosa okw'engeri ez'enjawulo, different levels, degrees and magnitude. Bye beeyigiriza bikosa. Ekyokusatu yagamba nti eddogo eryo lyawula wakati w'abafumbo abameka? Ababiri. Tewaliwo mukyala ayinza kugumiikiriza kalila ma babalibwa ku ngalo n'abeera n'omwami nga bw'atuuka okubeera naye mu nsonga z'omu kisenge ate omwami tasobola kufunctioninga. Reason being dogo. N'abaami balemererwa okugumiikiriza okuwangaala n'omukyala ng'ateekeddwako ekivundu, ayingira obuliri nga yawulira suweji yawunya, sigwa diba complainingako, ng'oli ateekeddwako ekivundu olowooza bagenda kuwangaala batya bano ababiri. Awulira suweji yawunya kivundu ekiryanga nti sikyakusobola genda ewammwe. Kyokka nga bali abasigadde bonna tebasobola yadde eddakiika emu bwetyo okuwulira nti olina n'akasuka owunya, wabula oyo yekka akwagala nga ye yekka awulira ekivundu ekyo. Binene bino ebyogerwako binene, oyinza obutamanya mbeera yaabyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti wayata'allamuuna minhuma ma yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawji. Bino abantu bye beeyigiriza byekoseza ddala, byawula wakati w'abafumbo ababiri abafumbiriganiddwa. Omuntu n'atuuka okufiirwa omwagalwa we simply because of black magic. Dogo nga lye lyamuteekeddwako nga yeefuuse ensonga. Olwaleero generation yene ekoseddwa nnyo n'embeera efaanagana bwetyo. Number one, the race behind materialism. Yene wekituka kumwe abaami bye mutalidde bye simanyi muwendo. Sigenda bigenda munze. Abantu bye balidde tebikkirizika. Nsonga ki? Because the person is chasing maximum love and affection. May Allah grant us ease. Kyamukisa mubi nti abantu tebeesiga Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah yagamba nti nze kennyini nze nteeka okwagalana wakati w'abaagalana abameka? Ababiri. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuleeta omuntu. Almighty can turn someone from their bedside out of dua. It's because people don't trust the concept of dua. Abantu bagana, I don't know any sword that is bigger of a weapon than dua. Simanyi yochitala nga kyankizo okufaana ne dua omuntu gyawanikiddeko emikono. Omulundi ogwayite nabasomesako nembaga nti thalathatu da'awat, edduwa za miteeke esatu tezikka okujjako ng'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala amaze omwanukula. Abo bafiiriddwa ng'omuntu yatuuka n'okuva mu bufumbo alikanga ensonga eyafuuka sababu y'ekyo ebyo, awanika emikono eri Allah subhanahu wa ta'ala amusabe Allah okuddiza omuntu ekintu kyamugjeeko. It's just a blink of an eye. Udu Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Abantu basabe Allah subhanahu wa ta'ala. The next time when we come or another time we shall have a look at the concept of dua. Abantu basaba bati Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri omuntu asabe Allah subhanahu wa ta'ala alina kweyisa atya, because we even have timing. Omuntu mwasabira Allah ng'edduwa ye tesobola kubeera rejected before the Almighty. Unfortunately, guys have already lost hope in the mercy of Allah. Bantu bakutukawo n'okusubirira okusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyokanga Allah asobola okukyusa ebintu. Omuntu abadde takulinaako kwagala n'akwata, Almighty himself creates love between you and that person. Nabanyumizaako omukyala mu Ramadani eri eyayingira mu Ramadani nga tajeti ye ya mwami, naye buli swala eyatuuka ndi mukama wange Allah omwami oyo era idi egenda okuggwawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa kusaasira kwa Allah. People have so much of testimonies, but there is need for consistency. There is need for sincerity. There is need for actually to be closer to the Almighty. Omuntu ogezaako okusemberera Allah subhanahu wa ta'ala agezeeko nnyo. Ebigambo bino njagala bigende nnyo eri abantu abakoseddwa embeera eno. Bigambo byange gye bali. They should never lose hope in the mercy of Allah. Tugenda kulaba okujjanjaba kuno. Naye kwonna entirely bw'ogenda ku bigambo bya Taqiyuddin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yaga nti ekisookera ddala akakwakulizo number 1 eri abajjanjabi n'abajjanjabwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala factor nene bw'obanga oli wakuwona. You should have full trust in Allah Rabbul Izza, okumanya nga yatusooka mu kujjanjaba era nga yalika fulu atasangika. Yatuuka nga okujjako essaawa ye eri ku mukono oba akasimu ke nga kanaga nti genda n'essimu eno ogamba amajini agali ku muntu oyo
nti nanyini simu eno abagambye mumuveeko omuntu oyo ne gatambula ne gagenda bitakwaho olw'okutya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ffe kati ono gwe tubadde twogerako atukogamba omugenda oleete embuzi ey'ebitanga ogenda ondeetere enkoko ze tugenda okusala enkoko erina ejjindu ye mubimanyimu ab'ekibuga ebyo temubimanyi mukondidde wano mu kibuga ebyo kati ayogera ku biki ebyo. Naye njagala okubategeeza oli atumya ebintu ebifaanana bwe bityo n'ateekako n'obukwakkulizo eddagala bw'oba olina aba making sure tolinaabira mu kinaabiro ntyo olina okunaabira mu stenseni at the crossroads mu masaŋŋanzira. Kale omuntu anaabira atya mu masaŋŋanzira in the heart of hearts. N'ateekako obukwakkulizo obulala bingi tosobola kubisoma n'obimalayo. Message eno egenda eri abajjanjabi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yagambye nti omuntu yenna ajjanjaba ateekeddwa okusookera ddala okubeera ne number one factor okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kaleke tulabe mu ngeri ez'enjawulo ze twejjanjabamu n'engeri eddagala ery'enjawulo eri recommended by the messenger himself sallallahu alayhi wa sallam. Lwaki njogera ku nsonga y'eddogoyi? It's one of the complex issues in Islam. Kubanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuukibwako embeera eno yala okugirayo ekigambo ekigamba some of these examples were brought to us to draw lessons from what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam went through bye yayitamu omubaka wa Allah. Ebimu ku byo they are life lessons for us bye tulina okuyiga ffe kennyini ng'abantu nti omubaka bw'aba yabiyitamu. Osama may not be an exceptional case, asobola obutawona. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bamulogako. Eyamuloga Allah subhanahu wa ta'ala yaweereza malayika 2 ezajja mu kujjanjabwakwe eri etudde eri enetudde eno. Eno kyeva ebuuza ginnayo omusajja abadde ki? Naga nti farajulu matbuba ono yalogeddwa dda. Namubuuza nti ani yaloze ono? Naga nti omusajja oli bamuyita ani? Erinnya liri nvudde mu mutwe. Eyamuloga kyava mbuuza nti yamulogedde mu ki? Naga nti mu kisanirizo n'obuviiri obujjira mu kiki? Mu kisanirizo. Kakati wano waliwo ekyokuyiga. Abantu basala enjala zino n'asuulawo nga bw'alabye. Omuntu n'akwata olwala luno n'atwala lwala. Abakyala bagenda mu saluuni n'akola oluviiri lwe amaze oddukolako oli n'asigaza buviiri bwokka oba n'asala busazi n'ajja n'asala busazi buviiri bw'ati n'atwala nviiri ng'ezo n'agenda nazo. Naga asalirawo enviiri ze. Enviiri ze azikolera wa? Naga nti nfunire oluviiri okuva ku mukyalo oyo ngenda dusasula emitwalo 10. Najja nano n'akaviiri ng'ako n'agenda nako. Kati kano katutte omuntu asobola okukwataako kokka n'akakola mu kantu kakalinga ddole naye nga bw'akakwata kaddole n'akanyoola bw'ati owulira omukono gujula kwabika banange nfa ng'akozesa bukozesa ekyo kyokka omukono guno gwokka nga anyoola kaddole eri naye nga gweno owulira ofa. That's how far the concept of black magic can stretch. It's very serious, and guys are going through this. You may not be able to know because you haven't experienced it. Oyinza obutabimanya naye abantu bye bayitamu biki binene. Abasinga obungi mu bonga abakyala bannaabwe bye batuusiza ku kino nga kinene. Allah subhanahu wa ta'ala okutuuka ogamba nti wa min sharri naffaathati fil uqad. Kino naffaathati ba ahlu tafsiri aba ahlu ta'wil aba tafsiri balaga wala nnyo mu kunnyonnyola kino n'abatafsiri naga nti Allah okkosa ekigambo naffaathati kubanga yali badaga naffaathun nga bonna agasse wamu nga bw'oyinza okugamba nti man ng'omuntu ategeeza omwami n'omukyala naye Allah yali very specific naga naffaathati nga kirifaalinga ku bakyala directly. You can imagine, and these are issues. Olowooza lwaki abantu beetaba mu bino? Ekisooka bakwatibwa bannaabwe ensaalwa. Wano waliwo message nnene eri abaana baffe ab'obuwala. Those who are pretty and gorgeous, mashallah, they look so spectacular and perhaps they are gorgeous. Name it, use any terminology that you can use to refer to someone who is extremely gorgeous. They post every other single picture. Some of them are dressed half naked. They have a picture on Instagram. They have one on Facebook. They have one on TikTok. They have another one on other social media platforms. Every other single picture, people looking at her with a devilish eye. Subhanallah. With an evil eye. Neyekuba ekiso buterefu tujja kulabako n'ekiso mu lecture n'agoberera oba endala. Ekiso kino ne kosti yakyo ojja kutegeera amakulu agali mu aya. Allah subhanahu wa ta'ala gyatunyumiza lwaki nabbi Yakubu yagamba abaana be bayingire emiryango nga gyanjawulo.
ya baniya abaana bange yabagamba la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa nabagamba temuyingirira mu mulyango gumu abaana ba nabbi Yakubu baganda ba Yusufu nabbi Yakubu Allah yali yamuwanga yazaala abaana nga babalagavu ebitagambika. No wonder Yusuf is regarded as one of the prettiest of men ever since mankind was made. Nabbi Yusuf y'omu ku abo abakyasinze okubeera ababalagavu bukyanga Allah subhanahu wa ta'ala atandika kutonda abantu simirale ne baganda be baali balungi. Waliwo abasajja Allah be yawa nga buli kaana kazaala kali ku muki kali ku muzuuli. Mbakubiriza nno okufuna obwana obuli ku muzuuli musobole okuzaala abaana bali ku muzuuli. Ne nabbi Yakubu bw'atyo bwe yali obwana bwe nga bulabika bulungi baana be babulenzi naye ng'endabika yaabwe enki nungi. Banayirimu bagamba nti Yakubu agamba abaana be nga bagenda mu lubiri lwa kabaka nti temuyingirira mu mulyango gumu muyingirira mu miryango gyanjawulo. Abdullah ayingirira mu guno, Mustafa ayingirira mu guno, Abdurrashid ayingirira mu guno. Ekigenderero ekyalimu abantu baleme bakuba kiiso kubanga bwe batambulanga bwe bati ng'abaana bonna balabika bulungi. What message do I have on this story? Lwaki neda story eno abaana bano abawala alabika bulungi ndabika yeeyo. Abamu they are actually married but they are posting their pictures every other single place, every other single social media platform. They have a picture there where you are attracting an evil eye in return. Namwe Allah subhanahu wa ta'ala basaside, the person is doing extremely well, they are financially stable, they have a good family, their family is always on social media. You have a very beautiful daughter, mashallah, very young boy, looking so pretty, and you post them. Other people are dying to have the same child, but they don't have one. Subhanallah. Abalala bagomba singa balina omwana alinga oyo gwe gwopostinga ogenda okulaba nga bamukubye ekiiso omwana atandika kulwala omwana atandika kufuna kumera birogologo n'ebibifaanagana tomanyi wajje biva. But when you attracted an evil eye, and that's why some of the scholars say nti omuntu bw'aba alina akalungi asirike n'akalungi ke. Olwaki olw'okutya attracting an evil eye. Others are dying to have what you have, but they see you having it with a lot of ease. May Allah grant us ease. So the point I have for you regarding this message, abamu ku bantu balogebwa olw'ebyo ebirungi bye balina ng'abantu babakwatiddwa ensaalwa. Bameka mu bantu abalozi baganda baabwe nga bottom line point, because Allah has elevated them. Allah okutuuka otunyumiza naga nti am yahsuduna nnaasu ala ma ataahumullahu min fadli. Abantu bakwatibwa bannaabwe ensaalwa era bye Allah subhanahu wa ta'ala byabawadde. Allah n'atuwa amagezi nze naawe wasalullaha min fadlihi. Allah musabe mu birungi bye ajja kuwa. Naye okukwatibwa abantu ensaalwa to the point of bewitching one another is something that is not acceptable in Islam. Naye ensonga eno gyogerako ne weesanga ng'eriso rampant.